Don't forget to subscribe. Today we are going to study how to make pepper beads. Pepper beads. Katona kulero njagadde tutunuulire tuli ensonga y'okukola sapule eyitibwa sapule njala tusooke tutunuulire engeri gy'okolamu bazita beads engeri gy'obukolamu naye ng'obukola mu bupapula nga bagenda obbannyonnyola. The papers we must use, most of the times they must be magazines, calendars, so that they can help you when rains. Your beads cannot get wet. We use a pen lid, and we fold it on, and we fold the paper on the pen lid. We fold using the biggest to the smallest. The big side is inside and the small one outside. Yeah, abannyonnyola enkola gy'olina okukolamu beads obwo nga bw'obulaba ng'obukola mu bupapula. Obukola mu bupapula akugambye osobola obukola mu kalenda oba n'obukola mu magazine. Ezo magazine empapula ezibeeramu. Most of the times we use wood because it is more fast okubusiba ne bukwata. Osobola okukozesa gulu amasanda, aliwo amasanda agatundibwa nga gakola ekyo. Kati okwata amasanda nga bw'omulaba n'ogenda ng'osiigako ngeno weetoolooza kwako akantu ka peni kakozesa osiigako nga weetoolooza. Bukola bulungi nnyo, n'ekireesi bulungi nnyo, ziba zirabika bulungi, zikola kati nga wakulaga ali mu kukola sapule. Okitegeera sapule noza mugitegeera bulungi nnyo. Wakulaga engeri gy'oyinza okukolamu agenda kubuubira byonna mu maaso. After you remove it but slow. Now here's our paper bead when it is done. Kirungi abaana ne babiyiga. Make sure you make the hole so that the fish net can pass through, which is large enough for them to pass through. We are done making our paper beads. Now we have natural beads. In Luganda we can call them ensigo z'enjulu, but in English I don't know. But what I can do for you is to tell you that you can call them natural beads as you see them. Now we are going to learn how to make. We call this a needle. You can use a needle. Osobola okukolamu n'ekireesi bulungi nnyo. Osobola okukolamu kati nga bwe tugenda okukolamu sapule nga bw'ogenda ogiraba tuli mu kukolamu sapule. Gwe weetegereze ekyakola. Kati enju ezo ofuna empiso n'oteekamu ekituli ekinaayitamu kaggooza akakantu k'okozesa ng'okola sapule. Ofumitamu ekituli nga bw'olabye ofuna empiso. Now we are done with making our materials. Now we are going to make a rosary. That is. Now let us start. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Mugyegatteko bingi mugenda kuyiga, mujja kuba mulaba buli kimu. Kati njagala mulabe engeri gy'okolamu sapule. Sapule zennyini kugambye beads ezimu ziva ku njulu, endala tuzikoze mu bupapula. Mu bupapula obwo obwa kalenda ezo zibatunda. Singa ebeera okolamu beads n'okolamu sapule yo oba n'ekireesi yo oba akakomo k'okumukono. Osooka n'opima n'olabira ddala nti bwenkana. Kano kali ne kanne waako, naye kisinziira ku muntu ky'ayagala. Era okumupima osobola okakwata nga wenkakutte bulungi bwe nti
nga wondaba nokakwata nokateeka mu bulago bwo kati woomala n'osiba wano busobole buli obwoteekamu obutayitamu ate ofune n'ekipimo ekirungi naye tonyweza nnyo kuba ate kizibu okusumulula osibako katini katini nakunyonnyola bulungi nnyo engeri gy'oyinza okukolamu kwegamba kigoberere nga bwakikola owulire nga wayogera naye bw'olina okikola bwe kityo bwe kiri. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, YouTube channel yaffe eyitibwa Kyayiti, gyegatteko tugoberera bikolwa ebikolwa ekikolwa kimu kibeeramu beads 10 after ezo beads 10 n'oteekamu n'ogattamu space okwawula zino ku ziri space ate eyo space egenda beera paper bead to make osobola okukola ki okola sapule ng'eri colourful nga kala evaayo bulungi nga nayo yennyini enyuma nga n'abagiraba bagamba bunyumye wagikolera wa ani yagikola. Kati w'omala oteekamu obuntu bwo nga 10 ng'opima olabe nti byenkana kuba bwe biba tebyenkana oba olina okubuggyamu bwonna n'okiddamu buto kyova awo omaliriza olina okupima n'olaba nti byenkanira ddala bulungi kati w'omala omaliriza n'obupima nga bwenkana obulaba bwenkana kano kateebedde mu kano kati awo n'oteekamu space. Kati eyo gyayita eyo gyagamba space gyagamba eyo bwetyo kati yakola bakateekamu space ayo bulungi ako kayingizaamu akayero kati engeri nti kala eno eyina it is grey and navy blue kayero kanyumiramu kyova tukozeseza yellow space yaffe ya yellow otitekedde bulungi ako kayisa akayero kyekyo ekipapula kati ate kano kateekamu kolaba eyo njulu ensigo ya njulu okiteeyo ogiraba eyo nsigo ya njulu gye tukozesezza nga beads zino ezemumanyi ezo zemugula ono so ogiyita fishnet abamu muzimanyi nga gauze naye kyonna ekikwanguyira kyova tukozesezza byonna nze ngiyita fishnet nti tuguze bigule byaffe bya bulijjo kipapula n'ensigo z'enjulu ekitaba ndowooza bwe kityo bwe kiri kugambye kalikola bakateekamu akamu makkati era n'oteekamu n'ezo beads era olina okuddamu n'opima n'olabira ddala nti kyokoze kyenkana kuba we kiba tekyenkanye olina okuddamu buto gikola nga bwe mugiraba space yaffe yiino erabika bulungi kapapula ako ketukoze netukolamu neba nga bwogirabye era n'oteekamu space nga we twagambye nti tukenda kukozesa space za yellow sayizi eyo ebeera nnungi kuyinza okwebuuza nti tulina kukola mu lupapula ki olw'amawulire oba mu kitabo yiino eweddeyo bulungi ebikolwa biweddeyo oba kalenda ebikolwa 5 byonna biweddeyo obulabamu obwo bwa yero bipapula ebikolwa 5 byonna biweddeyo kano era temwerabira okkenkanya kuba wekatenkana obeera olina okukidda mu buto kyonna n'obupangulula bino byonna n'obiggyayo kati ewedde tubulayo kugatta eno nga woogiraba bweti nga woolaba eno kano weekati ketubulayo n'okuyiga okusiba kano akantu oteekako love omusalaba akatono kaba katini akasembayo waggulu n'onyweza wakola awo asibyewo
nawe era kyolina okukola n'ofuna akasupaggulu oba amasanda nga bwakunywa. Kisizira ku kikyoyina, oba olina supagulu gw'oba okozesa, alina wuudugulu gw'oba okozesa, byonna bikola. Naye ebiseera ebisinga supagulu akwata nnyo okusinga wuudugulu. Naye nga byonna bikwata, naye wuudugulu atwala ebbanga ddene okukwata. Ndowooza okitegedde. Supagulu ye kale akwatirawo n'okasiba ate mu bwangu n'akakwatira munda. Okitegeera kwe osibirawo kuba supagulu akwata mangu, osibirawo n'onyweza, n'onyweza nga bw'okiwulira n'osika eno. Kakwata bulungi nnyo. Okasikira ddala buba bugumu, osobole okunyweza bulungi. Buyitibwa bugoozi gye buli, waba obubeerewo wa pulasitiiki, wabayo obubanga obw'olugoye, bungi obugoozi. Maliriza n'ogattawo biidi ennene ng'eno woogiraba bulungi nga woogiraba wano. Eno biidi eyawukana ku zino kuba yo nnene mu sayizi, yeekolanga ekibeera wali. Kale ekyawula biids zino eziri eno na buno obuli wano bwe bati. Kati so after omalanga okulaba oti osooka okikwata bulungi kwegamba ne bakolerako ne banneiba ne batunda n'okutunda nako. Kati n'okiyingizaamu, omala okiyingizaamu n'osumulula wano we wasibye. Kuba abukola nga buwerako n'atwala n'agabirako baana banne ku ssomero, bwekityo bwe kiri. Ne banneiba abagabirako, abamu ne babugula, abasazeewo ne babugula, bwekityo bwe kiri. Kati kaliko wetuyisizaamu ne tuteekamu eno biidi ennene, woomala ng'okwata ng'oyisaamu nino fish net. Bw'otuuka wakamu okasalako, akamu okaggyako n'osigazaako akamu. Bw'omaliriza ng'omaze oteekawo biidi ennene, oyongerawo obulala 5, then n'oteekamu omusaalaba gwo. Kitegedde bulungi. Kati awo agenda kusaako omusaalaba. Ozo okirabye bulungi nnyo, agenda kusaako omusaalaba. Ozo okyetegereza bulungi. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Nze kyenkusaba kugyegattako, bingi ogenda kuba obiraba, engeri gye babikolamu, obikola otya, kyetagisa kyo bikola, bingi ojja kuba obiyiga, ojja kuba obiraba. Ebya buli kika bijja kuba bigendako ku channel eno, kuba njagala mubiyige oba mubiyigirize abaana bammwe oba abaana bammwe babiyige. Bwe kityo bwe kiri. Gwe just weegatte ku channel eyitibwa Kyayiti. Kigenda kuba kirungi nnyo, tujja kwejjusa. Bingi ogenda kuyiga, ogenda kulaba enkola gye babikolamu. Kati nga bwe tuba tugenda tukola sapule ogenda giraba ng'ewedde bulungi nnyo, kuba yiye naatera okuggwa. Omala ng'ofuna kando yo bulungi ng'oyokyako. Kati ino sapule yaffe ewedde bulungi, n'omusalaba tugutaddeko bulungi nga woogulaba, era naawe ogirabira ddala nti enyumye. Omwana wo akikola
tekiba kibi kuba aba kuyambyeko ku bintu ebimu naye aba asobola ozitunda n'afunamu ssente nezimuyambako ku bintu ebimu. So abaana temubaleka kutuulaawo kulaba TV buli kiseera, bagulire bidzi bulungi bayige nabo bafune kye bakola, babeere n'ebintu by'emikono bye basobola okukola, ekifo ky'okulaba TV buli kiseera ng'ate we basoma n'ebitabo byabwe nga bw'ogiraba ewedde bulungi.